Yes, okay, yatugenda maaso atendete yesayo kutandika etandika butandisi natenga bulijjo okuva mu Miss Production tutandikidde omulamba isola about this and VJ Omi official as usual nate ekyatandika tugenda maaso mpola sagala bakunyumereze ate nate Duncan Digital Studio entandikwa film egenda maaso era nga namujuzi Rehema ku screen kwali ekyali kunyonjora tutandika butandisi tugenda maaso mpola natenga bulijjo tosubwa muzeyi Kaliyama is back in action. Tuchali kunyanjula egenda maaso Kyamuhendo Angel nga naye akomye mu filimu yaffe etandika egenda maaso natenga bulijjo tutandika butandisi mwena abatula ku mikutu gyaffe munayiza wala era abatugoberera abatufollowinga tubaagala nnyo mwebale egenda maaso n'okuleka nti mutugoberera so tewerabira okusubscribinga wadde okusharinga tegeeza ku muno nti tukoze ekitusimbudde twakomyewo mu nkuba mpya Nalujja Fiona tugenda maaso netandikwa filimu natenga bulijjo nagambye eminze nkwereza Namuga Immaculate saagala bakunyumereza bunyumereza entandikwa tutandika butandisi mpola ntandikwa ya kifaananyi tutandikiddewo egenda maaso Duncan Katala ye producer era nga ye director film ene egenda maaso tukyatandika butandisi yes okay yatandika butandisi egenda maaso ate nete Duncan Katala okutuusa kakatandikidde ludawa tutandikiddeko ku ndagu jjajja ebizibu nga bitabuse nnyo leero ffe tulinga abalina omusango gwe twazza ku duniya gweguli ekyo kye bayita duniya okuba kati mwe yava ku kyoggalamiza eri mu kusandabula kirungi mwakitegedde mwakola obuzibu era bubakyalemye okutegeera ni mwabukola kyova olaba okubonaabona ku kyaliwo tukiraba jajja temulengera embeera bwetabuse gwelindako n'otera okuggwamu amaanyi ag'obusajja jajja era oyogedde ekituufu omukyala n'awawaabira omwami ono ebintu ebibanaye ng'ejayukala mu kusooba byonna mbiraba asooba emirembe jajja emirembe gikomyewo gitya okuva letwazaala abaana bano ebizibu nga bingi abaana bo mwafuna zadde nenze ndaba kibooko ze ziriwo jajja munanga abaana tubaagala bweguli kati jajja ekizibu kyolabye kiki weetegereze n'agamba ndi okuterera kw'ekyalo ekyo ensobe yakolebwa abantu abasinga mu bufumbo bamanyi okubulwa ezzadde kati bwe babulwa ezzadde ne bagenda ku ndagu okunoonya ezzadde kati ezzadde lye baafuna lyali lya balongo ensobi gye bataakola omwana omu yali waabwe n'omulala teyali waabwe jjajja naye katuyinza tutya okukoluza abaabana tubayina naye omusi waffe kyogamba kijja kitya si wammwe baba banja naye omusuwo n'agamba omwana omu wuwo omulala si wuwo wuliriza jjajja kati ate nga ffe twabayonsa okuyonsa kirala n'okuteresa kirala kati wateresebwa kikola ntya kati jjajja omwana omuntu muzaaya mumalirivu akooyo okubwa emiggo bannanga ensi eyinza okukuba omutwe ne guva mu sayizi entuufu mwe bagutondera ne gujja kutunulanga emboona sejjembe sajja kyaliko kati bizibu bitandise omweŋŋanga kaakati abaana bano balina obbaawula era ebabaawula abaana tebaliddamu okulabaŋŋanako kyekiriwo jjajja musajja mukulu era bantu talina wakole bajjajja kyebamu owulidde oba towuli mpulidde jjajja okakasa ye jjajja sebulevu musajja atu bimusobedde yenna embazi muguddemu lwa bizibu jjajja kati omwana oyo naye kale yasigala naye awo n'aba wange wuwo mu kumuzaala kaakati gwe woliwo omulabye ng'olinawo omusanze teweekanga naye era tolitwala wuwo waka kufuna kyakulya mwana wa misambwa bw'oba toyagala kwewa miggo nga tukulekera ekizibu kyo gw'omanyi omwana temwamujja ku ndagu endagu bw'eba eyina byekuwadde manya eyinako ebyayo owulidde efirimu egenda maaso endagu webaako kyekuwadde eyinako ebyayo weetegereze efirimu egenda maaso njagala olabe nyaba okkiriza siina weŋŋaanira bannange abaana baali balongo nga babaleeta ekyalitandikwa firimu egenda maaso tulaba ejjini ly'ekibuga entandikwa tutandika butandisi kaakati saawa yakuba tuleese jjajja kale nga bwe tuleese era tubadde mukkirize
mwana akomyewe waka era ng'ebbanja bwe libadde mubabanjiza Kibooko bajiwulidde tetulowooza ebikugunyu bitonya musaayi kaakati nno Kibooko baziwulidde ekimala bamepigwa bameuona bamepiga yeye kama dunia imezunguka ne batandika omukolo ogw'okulayikani omwana bamuzza olaba mwe abagenda ku ndagu ojjayo obugagga kyonna ky'obojjayo n'ekitundu ku ebyo by'obojjayo kiba kisigala kya ndagu kati amabanja gonna agabadde wabadde tategeera bizibu ki kwe biva asiraanye musajja atwembera tekyatambula nga bwe yali ajagala kumba abanjibwa omwana ne bamuzza omwana bamusuubiza okuddamu omulaba naye si mu mbeera gy'asuubira gy'adda amulabamu naye mwana muneta mulabangako weetegereze naye kuuma ekyama kino kyama ekyama tokifuula olugambo ninga alina emimwa egy'oluweerere egy'olugambo bamugambe kino kyama tekifuulibwanga olugambo waalikikolera wonna aliba aleese buzibu ebyama by'emirubaale bino tebiba byama weetegereze omwana bamuziza gye yava ebbanja libadde libanjibwa bamugambye akuuma ekyama nayoona n'akuuma kyama ki ekyalo kibadde kiraba abaana bano babiri nga balongo ebibuuzo bibaawo bingi ng'omaze okuzza omumu ewaabwe ameyenda wapi ate ameyemba bwati otandise ebibuuzo ebitunula ng'olugambo ate twaluganye olengera kama umepiga mdomo yako wewe noleta maneno yako staki maneno jajja si maneno alengo otunulanga maneno jajja si maneno ago maneno gotandise ate kama unaleta maneno tetwagala maneno wano yagenda kusiga kati omwana gonsigaza abeerenga y'omu naye kasita balisisinkana kaliba kaweddemu yamugaa kaliba kaweddemu no firimu egenda maaso muteeka basi ono alengeddemu n'engeri gyadduseemu gye bamututte bamugye ku mmere ne bamuzza mu b'omusambwa era abalongo bano mwegendereze nnyo neeyisa zaabwe tezitera kubaza abantu bonna abalabwa ebintu by'edduniya si byangu ow'emimwa n'emirebevu bamugambye okuuma ekyama n'akuuma ekyama n'emimwa gye gye tulengera egirebera giti bweza jajja omwana yabuze dda efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja bigwera njagala olabe kana nono era bamugamba kokomezaawo ono manya ati ebizibu byonna bigenda kuggwaawo ono omuziise abantu bangi bayingira endagaano nga tebamanyi makulu gaazo kati endagaano zino kiyinza okuddirira omusamba gw'ekiboga ejjiini eri ekiboga gyetandika egenda maaso nate nga bulijjo Duncan Katala yefunanye firimu asooka tutandika butandisi tugenza mu Ugandan movie Ronald Omusiru Nassali Judith Sam Kapula bonna bali mweno Duncan Digital Studios beba producer bakutuusako sinema era nga saagala bakunyumirize kale okuva ku lunaku olwo wayita emyaka 25 twagala kumenya ki ekiddirira tuli ku kitundu ekyeriwa amata mu district ey'ekibuga waliwo abavubuka baabano abajja nze nagaana esiga owulidde kasowole naga kanonja kayimirira muguba guggwa ye Kataala kakati Kataala waliwo omulimu gwe bamwesigisizza najjalembeka amannyo omulimu asemberedde oguggusa naga kino kyo kyaweredde ekigambo kyange kyekikyo kyogaawe oyogera nze manjogedde Kasowole amagezi g'amasiru ge mangi ku mulembe ki diiru kiki gwe Kawaji mwannyoko gyali kati genda omugambe essuubi lye namusuubiza libuze essuubi weeriri tondwisa gundi naawe efirimu egenda maaso Kawaji ye mukoddomi wa diiru ki Kataala yaleesaani weetegereze sooka onzijemu ebintu bye luli wagenda emisinde wano singa ali mmoroka nandikopye ennamba ono naga esente alina bintu byonna gwe naligamba lyessuubi lyessuubi tozanyira mu ssuubi
Efirimu egenda maaso weetegereze. Kataala ng'awaga Kasowole kale omuliro mutono naye bamukumaakuma bamukatadde ku lukaliriro. Kasowole aveemu ku uno nti kinkubye lwakajja tugende tokkiriza badduke. Laba emmaali. Wano omaze nojja. Obulamu. Sole kigendi ogamba ki? Kati ng'ompise kifiifu. Nagamba omulenzi ono yakugwa ddaalwa kuba gwe naawe nkugamba ebigambo obanga ali muzannyo kino ekintu twogera ku nsonga za mutima simanyi lwaki ozirooleza ng'ez'ebibumba oba obutaago. Omulenzi y'ono gwe nagamba Kasowole. Kasowole yagamba omutima ogutwala kati naye ennaku zinaasula tiyebase kuba awulira omusikambula kabuyi kati aseetuka simanyi oba ku mutima gwe wasooka ozzaako kabuyi. Lwaki naye otawaanya banno omwana wuno ebirooto afuna byambeera kyagambe kyekyo. Omanyi nga bwandeese muganda yange oyo ndowooza ensonga zo yali azigambye be bano abanteera awo emmaali tebaba tegudde woowe. Kati gwe tosobola kweyogerera ebyogedde kuba ekyasoose wakiwulidde era akizeemu ne wano. Ono yawulira ng'afa enseko naye bannange kiki nze nawe sijja kukulabya nnaku n'amugaasa okuntunuulire wadde rivansi ekyennyumanyuma lubaawo naye tomala gampisa mu maaso. Omanye ekyamaguzi tekiri ku ntunula ya lubaawo. Nedda kati ayinamu talenti ey'okuziimuula. Kati omwami ono n'erinnya lye erya Kasowole tatunula kumala bizibu by'ono ate ennaku zino abaana b'obuwala baagala nnyo abalenzi abamalira ebizibu. Kwegamba mu bulamu relationship olwaleero ejjanga oli azze gy'oli bizibu naawe oba okimanyi gw'oyimiriza oyimiriza bizibu. Naye ye buli wakuwa essimu y'abalenzi aba atunulira guggwa omuwala aba atunulira bugagga. Kati yasooka n'anenya kati oyinza otya okundeetera enfisi mu basajja ne mu basajja mulimu enfisi. Ona alina sente ziriwa tezimulabika. Bannange wamujjajjo ku ccupa. Mwana muwala yavulugirawo Kataala gwe walimu amagezi leka neekunswaza totta mulimu omusajja namugayidirwa emmaali weeri era yakkiriza dda nga nkimanyi olukuwa oba okujjawo naye banzijjamu. Kataala nedda mbu ono mugagga asula mu kabada ng'emmese kati ate emmese enjavu yetava mu kabada eba enoonya bukunkumuka. Kati mwana muwala tayinza gwa ku nsobi agenda atwala omuvubuka ono nga wa bukunkumuka ayitawo. Twala ekizibu kyo. Kakatuddako essayidi ez'entinda Kampala waliwo ali ku ssimu. Sam Kapul original names tugenda maaso ejjini ly'ekibuga. Kati ajja ali ku ssimu alina business zakwasaganya olwaleero essimu woofiisi yakubiri kati akomawo ewaka. Kale kumbe waliwo ali mu kugezaako okusootinga engoye. Bannange mukwano kulikayo. Omanyise bo mu bafumba abaagalana omwami buli wadda obeera kundaba kuki naye mu bufumbo omutaliimu kwagalana gukomyewo nze nfudde. Sewo sinyotya leero gende mukwano oli otya kati lwaki toleeta bbafu y'okubiri n'enkolezaako owulira omukwano Kapuulu mu ndevu n'obuba omukwano ayina munki. Kapuulu mu ndevu ze n'obuba naye saagala munaye kulaba nga ate sikuyambye. Kaderi okimanyi nti olwaliwo kansanze ku mulimu n'amugamba naye nkunyumiza ki kyadde waabwe w'omukazi wa ono omukwano gwange ssebo yakyadde waabwe w'omukazi bakyadde munnange babaliisiza empombo bagenze ne bakyala. Ekintu ekyo kizze kinkuba omutima naye nga kakati ono tunfere n'abanga yakyadde tunfe nze lwaki sikyala. Namugaba bamusibiridde embuzi nkoko biki bamusanyukidde nyera ne bajja ne bamuwa ebirabo bingi. Nanga famire eno nagirabye kale simanyi na kumanya omwana ono omukisa gwe yafunye nange obedde ekintu kindi bubi nga mpulira kintawaanya ne ngamba naye kakati nze ye nnyinza kukola ntya kati nno bwe nvuddeyo nange mpulidde nga nsitusa omutima ne ngamba lwaki tetubanga tuteekateeka ne tugendako ewammwe nange nendabako ewammwe kakati ekimuyunidde
tumfere we yakyadde wa mukazi we bamusibiridde ebintu bingi nnyo kati naye agala agendeke wabe w'omukyala we bayinza omusibirira bannanga okusibirirwa kikulu nnyo kirina engeri gye kizaawo omukwano wakati wa famire ebbiri kasa kibanga famire emu si yeefunamu sikwesiga lwaki namuga asaagala ogaye nti sikwesiga naye munange okuva etwatandika okubeera ffenna tetulaba mwana tetuyinaawo mbeera tugira bwabe naakane zibinza gunde nnyo naye nyagala ndabeko ewammwe togaasi kwesiga kuba omukyala ayinza ogoba omwami yanzudde ndi musezi naye obeera musezi munankale nze ewaffe saakulirayo era aliwo omuntu yannona ewaffe ewaka nga ndi muto nantwala tatange oyo munange ye yampayewo omuntu naye simanye era mukazi kyala yali awo ng'alinga sengaawe naye mbu nga si sengaawe naye mbu ewaabwe engeri yavaayo nga muto nnyo owe baali be Lwamateeyo Lwamata ogambye Lwamata ono asangibwawa Lwamata w'ekibuga Lwamata w'ekibuga ogambye bakuzaalayo ekibuga kati tetudda kumala budde ekibuga simuwevugira araro kale tewali buzibu kakati olaba okiraba ekiriwo ekirungi omanyiwo engeri gy'omanya ekibuga tugende kuba omuntu omulamu tabula amannya gano ge makulu njagala ekigwa kiveewo njagala ekigwa kiveewo tugende nga bwe tuli abazadde tubage tubadde tunoonyaka ebisigadde tunaabiraba ekisinga okunuma butamanya wammwe munaye mukyala ebyokuva mu muzigo okuva ebbanga lyonna lye babadde wano n'omuzigo bagulemeddemu ate munanga abakazi bano bayinza ovaako omukisa ogukutwala mu maaso oba ebizibu ebikusiraanya kaakati ye ekimuluma okuva lwe yafuna ono omukyala bbanga ddene ennyondo zibadde zikaaba kumpi buli lunaku naye ennyondo ezo zabadde kuba munne buli lunaku ate bw'abanga tamanyi waabwe buba buli az'amaanya okukomerera si kubi naye n'okukomerera ng'ojjukira no munnange kati nno bwe bavaawo ekyo baakiteesaako baakireeta mwami akireeta ng'ekirowoozo era omukyala n'akigula kaakati mu kuva eyo waliwo agenda maaso ali mu kunoga ddagala manyi nazi kuno abantu nga bakolera nnyo ku ddagala kaakati tuddako ewa property master Kayungirizi ne bakayungirizi bano babaako emirimu egigaana nakijoba obedde oli wano nakijoba naye lwaki buli kaseera oyagala kunoga ddagala nakijoba olabika bino byonogerera eddagala oyinza okuba wandoga ate noŋŋaana nzije nkulabe munange baba tayagala nve waka era buli wojje waka baba ŋŋamba where are you going kati where are you going oba tosobola mugaani waliwo omuntu gwenjagala okulaba kuba omuntu ono avunaanyizibwa oba nkulabikira ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa sebo oli wano weediriisa eryo eriiso ly'omuula kati n'abalala balira balyekyusa oyagala bakuntwaleko nkabe ondabira ddala sayizi gyendimu entono eno oyagala kola ku magumba ennyama yagenda bukovu na birowoozo bannange kataala kaakati ono omanye ebintu by'abakazi tewaliwo ekintu kikolebwa watali lugambo abakazi waba takoze ku lugambo baagala nnyo ebyolugambo ne beegeya ne bakola batya ekyo kya musayi gwa mukazi era omukazi oba n'omukazi nga talina lugambo tyamu ababunomu abaaliko ekizibu omukazi buli wataba na lugambo katatandise okwogera omusajja yafuuse siriyasi awo yakomye olunaku lumu n'akengejja akyamuka aba nena alina kyamuse katonda nno mwebaze abasajja b'ennaku zino okukugendera ewaabwe tekikyali kyangu owulidde naye omusajja bwagamba nti agala kukyala wammwe munaye kyebaze mu bantu ab'enjawulo mwoli ne bannaye kati ngenda kukola ntya namuga nti mbadde njagala omperekereko tugende ffenna omukyala yenna okulaga nti mu society teyeeyisa bubi aba n'emikwano ate gimubeererawo n'omusajja bwe kiri kati yagamba ono amuwerekereko bannange enviiri zonna ziizino kino oba bannaye ekyo kikazi kyattu kyagwa ku Sserubambula
enviri ziringa ze bakunyula in fact bamanya manye kati asobola kugenda ku mukolo gwa mukwano gwe kuba enviri tezimuganya zimusiiwa namugamba munange kankole omusajja kyayagala asajja b'ennaku zino banne beemoola nnyo kale munnaffe ng'akwata ekkubo nga yeeyongereyo egenda maaso firimu yaffe bateekateeka genda kulaba omukyala gy'azaalibwa katulabe gye biggwera munnange nga tubukeereza nkukula Saamu Kapuuli yakeera kusiba masaati kalinga mugale kusiba mapeesa hindaku tunyweze muzigo tegukuumika ate obeera oyagalawo nnyo woobeera naye okeera enkya nga baye bakusengudde baabano ng'agenda maaso amutereeza mulimu gw'abakyala nnyo okumanya bba walabisaati eri abamulaba omanyi n'abasajja bano oba tomulabiridde bulungi eyo gyayitaayita aswaza kati oyinza okugayalirira omusajja n'atandika okuyita mu kkubo ng'alinga ekironde kye baalonze olina okuba ebikalu bikunyumira nnyo naye olwotakuba kikalu otunulanga omuyaaye lekera otunulanga omuyaaye kwenu kyekyo kaakati bannaffe nga bajja bakwata ebyo ebisoboka byonna babe nga bagenda maaso yamubuuza bye balinnyira kati bagenda yagaa tugee tulinnye kabode wano egundi bali ntinda kati bagamba bagenda kulinnya kaboda kabasule wali eri Kaleerwe then wabeerewo akabongerayo wali eri ku Hoima Road awo balinnyewo kitakisi bakkirire naye baba baviiramu lw'amata kati we batunga bajja bafuluma ekibuga egenda maaso tubajjukiza mwena abali ku VJM official teweerabira okusharinga film eno okulabikanga osubscribinga katudda ku kaluke kabaseke ono asangibwa lw'amata kati bannaffe okekkereza si wabi kati engeri gye bagenda nga tebamanyi gye balaga batuukira ku stage ya bodem nga tebabuuzaako omwami gwe basangawo bane muli baawa mune tuva Kampala mu byalo eno omuntu okwogera kigambo Kampala libajjinja ddala naye si ku mulembe gwa leero kati ate ab'ekyalo basunga kuba bakimanyi emmere gye muli ab'e Kampala eva mu Sakala bw'obuuza ennannyini kyalo kaakati babuuza ku chairman bagenda okubuuza kumbe chairman mu biseera bye eby'eddembe abatakuba sitampu abaali ku booda ye anoonya kafimbi tuvaako bamubuuza yababuuza babatwalako bazadde bono n'atuva mu kibuga twakola ku bazadde saba kutulagira twagala otulagire ewa mwami Elifaazi oba Faazi anti mukyala amannya bagasala osanga oli nga yeddimbuka ne bajja balisalako erinnya ddimbu kati yambuuza ne gwe gwani ye Nakato gwe mwana waffe yatuba ogenda okwetegereza Nakato ono ku kyalo kuno yali yavaako yali wa ku kyalo kuno Nakato nga bamumanyi era ewa muzeeyi Faazi bamanyiyo katulagirire emboozi nga gikomya mu bufunze kwata wano ewa Faazi bagenda bagwako bugwi ng'abako waliwo kye bayita okulagaanya tebaalagaanya kati ebiseera ebisinga oba tewalagaanya oyinza okuwandiika ebbaluwa naye ku kintu nga kino gwagenda okukyala gy'otamanyi oba osaana n'ogendayo n'osooka weetegereza embeera ne muba nga mulagaanyisa bulungi ne mulyoka mutandika pulaani y'omukolo y'ensonga lwaki bazenga gye bali kaakati muzeeyi yabalagirira wabula akagendo weekali yabagamba oba nandi batutteko ono omwami y'omu ku be bayita abafuta
tetwagala kiyita nti mukuddo naye nga kyekituufu ekimuvuunula mukuddo. Kale nno okutuuka ne baba nga bategedde omuntu najja abayamba ogedde ako akagambo pulidde yenna awulira nga essuubi lizze gy'ali abadde amaanyi n'essuubi bimuweddemu. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. oba yakulabya atya? Okimanyi nti omusajja akulabe n'akutegererawo bano mulabako n'amugamba bannange baye simanyi omuntu oyo amutegedde olumulabe n'amutegererawo abantu eyo gye bantwala ebintu ebimulwako kati munenge gye baamutwala nga muto ate munange ebirwa byerabirwa amakubo gagejja wewaleka ensiko osangawo ensuku abantu ababasenkidde ku kyalo n'amakubo amapya agabagaliwo kati buli kyolaba kiba kibuzaabuza. Tugende ekirungi kyeyamani gwe tusookeddeko naye bannange ebbanga libadde lyawala n'ekyeyamani olaba yamutegereddewo kirabika newaabwe tebajja kumukola ki tebajja kumwekanga. Munnange bannaffe nga bagenda maaso n'olugendo olugendo balutwalaganya olugendo efirimu egenda maaso bayingidde ekitundu naye olwayingira ekitundu guno gwe muti gwennyini we baziika omwana ne bamugamba ye waawano oyinza okiyita okusuula naye abalongo guba mwoyo gumu. Omuwala gwe bagamba tadda ku kyalo olaba bwakuze bamujja ku kyalo kuno ne batambulira nsonga lwaki bamugjeeko yali muto nnyo tegeera ebintu bino. Uno akomyewo ku kyalo efirimu egenda maaso njagala weetegereze nkwatiraako mala okunkumula soka olindeko saagala seramba kaamagulu omanyi tewamanya bbaawe yasooka mu bukomando twala eri woto ewanimba limba oli ninja alinga abuuka emitego najja akunkumule naye yanguwa ebintu byebimwanya ebyo munange togwa mu buzibu enjuki zijja kukuluma okagojjirike aba ali wano lwaki tonindidde eri genda leka nawe ononyamiza gyakulingiza oyinza okulingiza abakojo oyagala kuningiza leka nawe damuli vaawo wano ddeeri yenza watera ajja kunze kumba oli ali ku kkubo mwami ate oyogera naani gwe omanyi waliwo ebintu ebizza amagezi wadde gaali gaabula bebi sweetina my sweetin lumba ekiruno olutabeerangawo mu kika kyewaffe omuntu okuwungirira zatanywa njaga oba nina wempisa awali abaginywa n'embaka ovuddewo kaawo ono najja kwekojowera kuba simanyi oba okojo abadde amaze n'ayitawo yamugaa kirabika enjala ennumi olugendo lubadde luwanvu n'omusana twandibadde tufuna ku kyokulya oba ekyokunywa kamunguluza ze yamugaa kamunguluza ze enjala eyinza okuluma n'olaba wali olumiddwako ku njala n'olaba ebitakwatagana leka naye kati ate enjala ng'evaawa leeta nkulage iza tugende hati kandi kino nakyo ndikyo ebintu bino byendi okulaba kati alina ku bwezi ekyo nalabako omuntu nga yalwala ensimbu just on one effect like this kulumwa njala kino kye bayita hunger effect enjala ekuluma n'oziba amaaso n'oyogera ebitakwatagana kati ono omuntu mukulu ali wanayogeranga lubaale tugende njala etuluma kkiriza kyendabye owai oba olimu obulwadde si bulwadde bwa mpiso n'empiso no nazo yali azitya oli bulungi oli mulamu mukyala tonavaako ku kkubo kuba kadi tugende naye oba tonavaako ku kkubo ninga alabye ng'ovuddeko ku bbala ebbala lino tonalivaako
Nano sisusumbuka. Ekyo ekimu ne kibeere. Kadi yamubuuza oba asusumbuka. Ambatonda. Okusumbuka kwe kuvaamu ababiri osusumbukamu omulala. Kyekka omuwala ono yaga atasumbuka. Ndi mulamu. Ayoke. Okay. Toyina akuluma. Oli bulungi. Efirimu egenda maaso. Oli bulungi kituufu. Kakuluno nkwatayo. Kankwate ensawo tugende. Lekulumya no. Kati ye teyalaba mu nsonga yalabye ng'omulwadde oba enjala gweruma. Naye n'olugendo oluwanvu lwotatera kutambula tebisudde nga tolubege woowe nga batambula. Bannange kituufu waliwo owookubiri bw'oli bwafaanana n'ono bwafaanana. Abalengera beediriisa ate munange ebintu by'abalongo oli buli kyaba nakyo n'ono aba nakyo. Kati omwoyo gwamukubira ondaba ati wandeeba. Kandi ninki tugende iza tugende bannange ati waabaki konka waafuura omuhanda gwakuweereza ki? Kaakati nga basanga Kawago bamubuuza ewa Faazi mukwata eryo lino olimu amagezi ngambye liri. Kale weebale Kawago kwata eryo nga weriwetta weeriti ogende nalyo. Baasi weeraba Bikyalo bazibu gamba kweyenjwa. Munanga abantu b'ekyalo bano ayinza okugamba nti kasitova kweyenju otambule. Naye oyinza okutambula mayiro 5 nga tonasanga mulirwano guddakaawo. Naye ng'oli agamba kumpimpi awo n'otambula. Kakulwentebe. Ayinza okugamba ni wogenda kumpi ogenda okajjukira otambudde mayiro 2. Kati waba tayagala kutambula ki ekyamuganya okulinnya boda obuganiriza obumujjudde mu ndevu. Tambula. Ayagala emaali ye baaba yagwa ku maali ate ezo maali ze mwagala ezo ziba n'ebizibu. Kaluwaluwa ali ku mapeera. Kati ali ku mapeera e Kataala. Abali balya nego gali mu nnimiro ye. Kataala si musuma omulengera yalwala emize gya Kamuje. Kati aba ali ku mapeera ogenda okwetegereza atonaani afudde bannange. Ennimiro bateekamu ejjiini erikuuma amapeera kyeyalowooza n'ennimiro mulimu omusangiggi mulimu omukolomba. Kati yagudde ku mukolomba ng'otuukawo obabuuza. Kaakati bano engeri gye bagenda gye batamanyi beeteekateeka singa basanga abakadde bagenda kunyumya mboozi ki Nga ngamba senga. Ayina okubuuza senga ebamumulaga then amunnyonnyole senga ndeese olulenzi bane ndeese olulenzi Okankusikawe. naye nno ssebo n'abalenzi babonyeebonye kuba abalenzi babaamu ekika naye guno si muwotokwa. Nze ndabanga guno omuwotokwa. Sam Kapoor. Kale nange nja bannyonnyola ayi Sam Kapoor himself. Yenze nagagga weeyo gye nva. Mukama Rwanda. Naye nagagga asibe ttayizi ebitege. Ate ayina essaati zino z'ayambala ezitookebwa musana kusiiwuuka kwegamba zeesiga mu buwangaazi zimubeererawo mu buli mbeera. Naye abantu abagenda ku buko mujja mutya nga n'ebyokwogera temubimanyi. Kati bali wano beeteekateekera mu bbala we beeteekeddeteekedde. Njagala weetegereze firimu egenda maaso katulabe. Bagenda funa abaana babiri tena bakulu. Okimanyi bazadde bagenda okuzaala abaana babiri. Bandi banga babadde baludde n'okufuna abantu be bayita abaana. Jangu tugende dabe engatto. Engatto yennyini eringa erimu olulumba. Ebizibu bya kugitambuza jjukira n'engatto nayo ino gibalirira. Weetegereze. Bannaffe nga beeyongerayo n'olugendo lwabwe efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja biggwera.
Kaakati waliwo abaali mu kunoga eddagala ly'abajjajjaabe. Ali mu kunoga eddagala ly'abajjajjaabe Ronald omugezi. Jjajja Magezi mutuula ku ttale ly'Amawawa. Jjajja Magezi mutuula ku ttale ly'Amawawa ali wano agenda maaso ali mu kunoga ddagala ly'abajjajjaabe lye baamutumye. Efirimu egenda maaso weetegereze. Ogenda okwetegereza kikino banange ani akunkumule mmwanyi Mawawa agenda okuyuguma nkutegedde jjajja gusinze gusinganga amafumu n'engabo. Mitawaana gye gijja. Jjajja Mawawa yagiraba. Ani anyenyeza omukunda neeza? Buliwo omukunda nyeeza abajjajja be banyenya omukunda neeza omanyira tulabo mitaana gye meyingia. Ai ajigijigijigijigi. Kumbe ekizibu ekize ku kyalo kino. Obeera mu nsi muno ng'oli mwana muwala mulungi mubalagavu naye nga tomanyi nti oli kizibu. Menace to society. Sooka olindeko. Olaba obubonero obulaga mudde gye muva. Olengera kati Matwale alagawa. Matwale empala azitwalira ku jeeke. Makamala ogenda alingule kasoda. Kalioni amuganze nyota yannumye edda kanoonye soda. Gula Ng'agenda mbu ku kaduuka. Kali wagenda ku kaduuka. Kino ekyalo bannaye kiriko ekikolimo kya musana gubabula. Obanga ngege ku lutimba bakkalirira n'okijjamu enjawulo. Tuba tuli wano ng'oli akagenda kasoda. Bebina sebo soda mbuze. baba abuze Soda ati lutuuka awali tere tunayalo soda tujja mufuna jalabika. Bugende bugenzi. manyawo omukyala Iza twende hati tujja okunonya soda maasa. tuyinza Eh mundi kitegedde ddiya kyonna kye tunaagwako. atira bane nze hani nze Ati nagambira nti kasoda aha kwagala kali maasa gala ne kali omumisho kwega kasoda. anyiwo njagala tu Hati waenda kasoda kali omumisho. n'abawala bana njagala tubeere ffe Ali wano omukyala amusubira mu bingi era ke bava ewaabwe omukisa gwali gwabagala gujja kuggula anti wakumuzaalamu abaana nga bana balenzi babiri. Naye obanga alese bawala nga balongo nakyo kizaamu amaanyi gwagamba bino mulongo nnyo. ekyo nki Kati okakasa byoyogera nnyo. kano Ono ne bajja bamugaa tutte endagaano. Laba omudongo bwayingira endagaano wakati we n'omusambwa. Omusambwa kasita oyingira nagwo endagaano era nga bw'okikkiriza bwe kiriba mu ngwala n'emisinde. Mu ngwala n'emisinde. misana buli wamu wonetaagira Tali musuula buli wamajja kubeerawo. Waliwo ebigambo by'oyogera. Be careful with what you wish for. Owakasoda nadda dalabye ng'akyamubuulira bannange nkalabye okaluuku kaakano Kano tujja kunywa kano. We shall share. Sharing is not bad. So koleke ate yaŋŋambye nti kabuze. kakubuze Ogambye kabuze ayina endagaano gy'ava okuyingira kati ono waagendedde onywe okunoonya kasoda. Laba firimu. Ogambye kasoda kabuze kaakano nkaleefe aleese kasoda. Kwata kasoda ko nja kanywa naye nina byentandise okunoonyereza. Yagenza okujjowa ne bamulumba ekyo yakitutte lightly. Kati kasoda bakaleese ne waliwo gwabadde ne wano ng'akyamuwaga ate ono waakomerawo. Kati omwami yeewuunya omukyala akomye kwogera ku biri bye twayogedde. yamubuuza tukomye kwogera ku ki. yagala nampaka Namugaa kwagala twagalana nnyo n'amaanyi byabadde ayogera. Ono amusuubiza omwagala naye waliwo n'omulala gw'atannakakasa. Yagambye enjala emuli bubi era ikaereese ebizibu.
afunye n'akatuuyo najja akasala iraliikirya ku ggwe asaza akatuuyo waliwo ebintu ebimu nga si byangu ebintu ebimu nga si birina muzannyo nga sindiyo mu kyezo weetegereze firimu naye kati ebyo byonkanga tuddamu kali nga mugalekera ebintu by'okunkangakanga saagala kunkanga onkangakanga nze balono ndeeta endwadde zesibadde nazo lwaki onsombera endwadde oyagala kumbwatula ate kati nzuno mbw ate ŋŋenze kasoda nkaleese simanyi tekaliiyo ate nkalabye kati ye bwangu ki bw'okozesa kakye ŋŋenda okukola kankunyweze bunyweza olabika obulawo nnyo nga siraba tonva ku lusegere nti nze nkuliko tuli ffenna nze naawe ng'ejjuti tewali kutaŋŋana kundi katugende kati baafuna we batuula batandika okufuna kutuzzi bafunye bawumuliramu awo bafuna ne kutuzzi manyi omuntu oba tonywa amazzi bulungi ne kamunguluza ajja okakaseemewamu naye eno gye bakuzaala ye namugamba owulidde kyeyamani bwagambye ekyalo kyewaffe ne taata wange bamumanyi taata faazi nga yebagaye naye yali eri faazi erinnya lya kitaawe teyali erabira naye ku kyalo bamuyita faazi tebamuyita eri faazi oyise ennyumba eyo kuba toziisi naye batugambye mbu simanyi bwovaawo n'oyisa ennyumba ennyumba twakayisanga abiri okakasa tetwabuze ennyumba bakayisanga abiri ono atandise okufuna obweraliikirivu budde bunaaziba tebali ku buko ate omuko tosobola kuzibiriza ku buko eyo nonnono y'abaganda atandise n'okulumwa enkizi ayo y'otulo enjala alusa zimusimba alinga afuna amafu mu munda weetooloola awulira kamunguluza amuli bubi osirabawo nakasiko ngenda kati kwetoolamiza abantu ayagala kwetooloola kumba ayagala kwekkama ekigambo ekyo nno si kirungi kubuulira muno nti wayinza nyagala kgenda ku kati ono yamusekerera mbw agenze kwekkama kusala ku kiro nyingi kyokka obwedda agamba nti enjala emuluma tabuliddwayo bakyama n'asala wayingira ennimiro y'abandi ndi kirojja kale sawa yala kukyama mu bimwanyi uko tetugwa kuwa obeereko nno n'akakumbi byeweekamula bibeereko munda ali ebintu byengatta efirimu egenda mu maaso katulabe ludda bajje biggwera nagayisi genda mu Emis Production natenga bulijjo sola firimu yaffe ogirabako ku YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga VJM Official tulaba ejjiini ery'ekibuga soda ambuze kaakati ono wadde ayingidde ebimwanyi naye akyalina bye yeebuuza by'atannategeera mweraliikirivu nnyo kweraliikirira kulyawo kweraliikirira kuuku n'okwaddala okola ki kaakati sebo wagambye kunze gukkiriza oli kugana amatama owayimbadde nzija naye kati oyogera n'abakazi balala tewassa ebbusu n'ogamba nze gweoyagala lubeerera nkulaba olina bakazi balala tewali mukazi gwende nayo nkobera bwereere nagambye oyagala nze gwe wekka tewali mukazi mulala gwenjagala gwe wekka gwenjagala owulidde muna sirina mulala gwe wange tannamanya mukazi kyegwali naye bannanga omukazi kale olaba ne wabaku masama atiisa nayoona engeri gyabulaabulira mu bbanga awo teyamuwulira magenda ge nga bw'ataategedde ne ku luli n'ogwasose kapuulu afuuse kapuuli efirimu egenda mu maaso tetuganye gwe baakuzaalira ku ndagala amagezi g'amangi amasiru ge mangi amagezi ge matono kati nga amagezi g'amasiru mayitirifu kati omukazi ono ankubira ati ngenda okumuviira omukazi ono wabanga ayagala kummanyira atandise byakuncunya nina omuddukako
kubanga atandise ng'omuntu mulamu bulijjo kye baŋŋamba nti omukazi batomwanjula genda ewaabwe okyaleyo kuba ayinza okuba omulogo omusezi kati engeri gy'atandise omusa tempi otandise okunkuba kati onkubira kimazima omukazi gwe nawasa tuba tumanyi mu nnyumba abasajja ffe twogera abakazi ne muwulira kale otandise kunkuba amulemeseza n'okwekkama amukubye olindooza ne luzaayo lukoze litaani kati lwaki onkuba oluyibwa otyo mpuliranga ettama eri sibitegera oyogera biki mwami watandise ng'asaaga kamunguluza akuluma kakati mbu simanyi tobanga ongwako eddalu tasimanyi sooka ombule totandika ate kugira tomutandika bintu era bw'otyo otandise okunsemberera era onoonya okunjuzayuza nga bw'osoose kati ozaako mpinkiraba weebuzaabuza onootandika kunjoola omusajja ndyoka enswale mu bantu nze sinnakuyoolako nze wano wondese sinnavaawo lwaki weegaana kumpi zonkubye mu bimwanya eri amukubye empi kazi gwe nja kusuna eŋŋuumi kati nziruka omulundi ogwo kati walabisa obuzibu bwa problem kati waliwo obuzibu bwa problem ono kyalaba afunye obuzibu bwa problem kapu olengera olengera oyo omulalu bwatwetooloola empale zizo ziri ku jeeke kati tugende wabula mukwano kuba nange ebintu bino mbikooye olina engeri gy'okyusemu gye sitegeera onneefuli omukazi yeebuuza mwami kyabadde akutte ensawo ye omusajja oyo twamusanze okwetwamusanze owo watandikidde okutabuka kati ŋŋenzi n'asalawo agende wekenyini waŋŋamba tino wavaayo oli muto kati ate ompaka ombuza n'okumbuza gye tugenda simanyi oba watuufu waŋŋamba eno wavaayo oli muto nze n'omusana gunjokyeza nkooye andi muto sijjukira nawe nange sebenjokera bulungi yagwa ku mukazi w'amafiga n'awalula mpaka mu muzigo kino kyalo kyammwe mujja bawalula nnyo mubasange n'ebiteego oba osaaga mubalabe kubigula ono ng'ayina empisa ate ola nagambye olina malaya n'owakana n'abula okwo okubula obwedda tannakulaba kyobulawo obwedda tannakumamu mukwano okirabye abadde yeekyanze bamuvunaana alina bamalaya balala waliwo obuzibu kati nkirabye waliwo akikufaanana kikufaanana ate kikambwe muggwe kwata wano kuba kati soka olinde kati nga tadde eno nga takwata simu ajijijijijiji kino sisobola kuba oba lwaki obwedda sinnakikola kakati yalina mukwano gwe yeebuuza lwaki obwedda tannakubira mukwano gwe simu obwedda embeera mwayita yandibadde yamuyambye n'omuyamba kati nga tamukubira essimu sitole ki waŋŋambye tusinkane ku stage oli abadde amulindidde ne ku stage teyamulabye kati ng'amugamba mukyala ng'omanyi bulungi nnyo gwe wajja mu bbaala so oyo lwerabidde ono omukazi abigula ono omwerabidde omukazi ono gwe nagamba namyala kaakati omanye omukwano gundi bubi kati neŋŋaaka enzija ewaabwe ate waŋŋamba oli wa ku kyalo kyeno omukazi ntandise omulabamu babiri akuba empi alina sama abulanga baningi abasiriki kati ekiriwo nange ŋŋambye kankwebuuzeeko ndaba onnyamba otya nsobeddwa manyi ntino waliwo muwala afaana omukazi amufaanana naye ono amufaanana waluleeke nnyo kabaseke ali kaabaseke kaakati nga tatandika kulabika nga amulagirira ali kaabaseke namuga bulaza eyo gyoli wakambwe ekaabaseke eyo asajja abaliyo si bangu no kola bwoti ambe ntaasa nga tamwegayirira namuga njagala onyambe kuba omukazi aŋŋambye siina gyendaga aŋŋambye tulina oba ffenna mu bufumbo nze sisobola kuwasa musambwa sijja wasa musambwa maama omukazi atage kyonna abo baloggo eyo era omuntu ayinza okukutaasa eyo kufuna muluggu
oba sekye ekyalo togenda kifuluma wadde okutuuka gy'olaga eryo lyoguddeko jjiini ogudde ku jjiini bayinali kwambula ekisumuluzo kyakufuna muntu akikwambulako kati simanyi naawe baokunyambula ejjiini kikyebanenye ejjiini oba balinyambula kati yogera bwogezi bwenkwata oba ejjiini balinyambula ekyo naye kiwe oba najjamu ejjiini tamanyiyo byava omwana tamanyi bw'omala yavaayo muto kanoonye omusawo ono yamuga alina kunoonya musawo tasobola kumbaako kyakola nga talina musawo kali nga mugamba omanyi katuba tuli awo mwanyi zikuze tebazinoga tebanoga mwanyi zinoze ate njagala kusuubula mwanyi kakati waliwo bagamba ababba emmwanyi ku Misiri ajja yeeyogezanga aga lwaki tebazinguza kumba atwala abalamiti emeka egyengedde adde ekiro kati aba ali awo genda okwetegereza kale mukulu gyebale kale ogamba otya soka olindeko kitole ki gwe mwamyani nze kiki ekikutawanya sebo nyamba mpita kaboona and advocate oyo ani mwanyoko omukazi wange tomita bambi uwo ddala bamukuwa mwami kaboona njagala musawo bangambye ku kyalo kuno kuliko abasawo bano abayiza okunyamba ebizibu ate saagala mukazi wange amanye kuba namugaasirwa ganze siroga mamanti abasawo kuno gye bali kati as you can look me straight Kabona nsasi do I look like someone who doesn't know where the witch doctors are? I can take you there straight, me myself and I. If you want to go with me, that is very okay, but you will pay for the services. Okitegedde kati wondagirira n'osigala ataliwa sente nyingi nantwala kuwala isi kati mukazi yoyagala muleka kati omukazi omuleka anewo omuleka enewe mbadde neerabidde nze Kabona nkuuma ebyobugagga owulidde nze nkuuma ndi banka ya byabugagga kwata wano ogende mu layini eno ogenda kukira kakuba sayidi eri ng'omaze okugguka mu lusuku naye weegendeza banyini bo bamajambiya nze kankuma omukyala genda ebakukoleko nange nkole ku kyobukuumi Kabona ng'ayogeza maddo dali nembuuza kati gwengeri gy'okwoyo namugaa kusooka omulireko njagala genda kunoonya buyambi kuba gye tugenda ne tumanyi babulidde mu kkubo naye kyekibabuliza mu kkubo musambwa omwana ono teyalina kudda ku kyalo kuno byebizibu bye balaba nyamukuuma totya Kabona tukola ku bya tight security bakabona kati omukuumi yiyi Kabona put a distance apply distance owulidde mukwano I don't want Kabona to be hugging you all the time the security detail shouldn't approach ekyamaguzi tugende bulungi kitegedde kati njagala tugende tulabe obuyambi bwengendako then nkomewo nkwatiraako bino tuulaawo mukasiikirize Kabona agira akunyumiikiriza eby'omutala guno you may sit right down here sebo okukuuma kikulu naye obutasemberera maali nkyagala nnyo nga bwe nkugambye ogende oyita mu lusuku nebeera cautious kubanga as I've told you the owners of the plantation always kale panga amugambye nanyini wano atambula ne Jambiya I wouldn't want you to be entangled in a situation that cannot be easy for you. tandikira wano nadde bwenyinza amusirias avoto omutwala tokwata ku sayidi eno kwata ku sayidi eno amulagirira naye amulagirira byabubuze kuba Kabona alina kyagoba ono gyakoma okulwayo naye okugusa mission ye kwata awo ne lwaki amugamba okuyita mu bitooke byabakwata Jambiya bwe bamujjako omutwe Kabona aba teyewangulidde kati ono bw'amala okgenda omuli mutya obedda kale wedda mubuzi olina kale eri mukonzikonza kutte wenna oli wano munnange nakooye kati omusajja oyo kikyakuwa naye mulabanga atayinaamu
Omanya abasajja b'ettawuni babalimba kalinze Kabona nsuubule mwanyi nze. Iddo naawe obeeko byonna. Naye kati bane Kabona biki by'otandise tegambe ki? Mwami wange. Nze munebbanga mwagala. Eyo gy'alaze. Era ne gyagenze simanyi wana wajja kubaayo. Bulungi ansanga. Naye muneekansaba akomewo kyagala bba waakyo. Kimwagala. Temuddamu nakutya. Ebyo temutya. Kino ekintu nja kikwasaganya. Omusajja muzibu nnyo. Nze Kabona sigenda. Girira bwe mulagirira. Obudde era musubiramu okuŋŋamba nti akumpe nkuku. Namugambye era ne ŋŋamba obedde engeri gyagala ogende nategedde ajja kuŋŋamba okuuma emaali kati njikuuma. Olabye wenjikuuma sikuumye gwe. Olabye kuuma. Watya nga nkukuumye naye Kabona muno mwatikkira ebisige. Semberewo wali. Walinze byonna by'oyogera oyogera otta step ate baaganye okutta space. Kabona nze ndayira okwagala sembere eri baawo mwagala okusinga twala eri obuba. Mama wadde okusembera walanse. Kabona yasiba obuba alinga yagaya kakejje. Kati omukyala amugegendo ojja nakunnumira wano. Amulabanga ekiruma. Kabona bino bamanyira. Mwanyi. Nanze gendi musuubuzi w'emmwanyi. Kati ojja mmwanyi mu nsawo. Mu kifo ky'okujjayo ejjamba. Ebimu ku bintu ebiragira ddala nti walemeddwa dda. Wabula kayina ekigambo. Fuke mukuumi waddala. Mbwayagala amukuuma ebyaddala mbwafuuke mukuumi we. Jamu. Kati tetutuuse ono gye yalazeemu jjajje wa jjajja. Jjajja. Nakulabye dda waleese na. N'alaba ebizibu ebikuliko gwe waleese ku kyalo kuno ekizibu. Gwe waleese omuntu eyagoba ku kyalo. N'ogyoleeta ejjiini. Ozuukusiza ejjiini eryali lyaggalirwa. Ejjiini olizuukusizza. Oyo omukazi gw'obeera naye jjajja. Alimu n'agamba oyo mukazi gw'oliko aliko munne. Munne yali yaggalirwa wamusumuludde oleese ebizibu. Mulongo munne. N'agamba mukyala gw'olina mulongo. Mukujja waliwo tubadde wamma tubadde tujja. Mukeeno nga yono. Ndaba abantu ab'enjawulo bafaanagana. Mu bimwanyi ono wuuyo. Ono naye wuuyo ye wuuyo. Okugeza. Kati genze kugula soda. Namugeye genda ogule soda. Ngenda okukyuka nga onaze. Mbu soda taliyo. Aba wakagira nkyamunnyonnyola we n'abula. Ono najja ne soda. Byonna mbeera ekanga. Wakirabye dda. Waliwo we kyabeereddewo ng'olina okuddukira naye wakoze ensobi n'otta omukago nakyo. Weegendereza ani gw'okwata mu ngalo. Bajjajjaffe baalinga tebakwata mu ngalo. Okwata mu ngalo n'omusambwa n'oba ng'osayiniza endagaano. Nga tomanyi. Talina kudda kulinnya ku era okusinziira nga bwe kiri ono jjajja. Muzaala basede wange. Ye yawa ebiragiro. N'amugamba nti omwana oyo toliddamu okulabika nti alabwa era olina okukuuma ekyama. Omwana yali wa misambu omu abalongo be wazaala osigazeeko omu omulala agende babiri nakati asigale. Bye binono byaliwo ono ali mu bimubuulira. Kubanga essabo lyali mu kusamiriramu lyali lya jjajjaawe ono yali jjajjaawe emandwa ze zalonda ye. Magezi. Jjajja magezi. Ono bamugambye omwana asigala yalowoozezza nti abeera awo. Kati agenze amebwaka bamewona kama yamebwaka. buli kimu. Kaakati nagambye omwana agenda nyina ayina kudda ku kyalo. Talidda ku kyalo kuno omwana ono asigadde. Adde wano. Bamugobe ku kyalo sina kumugoba. Bafune gye bamukuumira. Waalidda ku kyalo kyekiri be ekisumuluzo ekirizuukusa ono ng'ejjiini. Era bw'alidda aliba aleese ekizibu ku kyalo. Bingono. Akoma okukyalo kino. Ejjajja. Agenda. Yenna kato. Oli omwami wa Kaba Kapuuli. Ye yagwa ku kintu n'abafunye. Mulembe. Bulijjo weewaana akabugumu. Oyo wokubiri. Kati weegenderezanga nnyo ekintu ekikusanyusizza ennyo oluusi kiyinza obutaba kirungi. Omanyi waliwo omuzungu kyagamba too good to be true. Kati ebintu ebimu ebibawa essanyu n'okubuguumirira ennyo okukyamuukirira wabaawo ebizibu. Olina okulayika ni weegendereza. Okandeetere tumusibe. Kati ng'amugamba genda olabe omusambu ogwo ejjiini eryo
likunyuleko enviiri olikunyuleko oba akantu konna ku mubiri gwakyo oba olugoye oyinza nolikwata ebugiri yagwa linyweze jako olikunyule enviiri oba enviiri alikunyula enviiri oba enviiri baasi kakati ekizibu kiri nti omanyi otya nti lyeddyo n'akomawo akomyewo kaboona ye ebintu byaganye sebo weebale ekintu akikozeeko nange enkuumye lwakuba byenkuumye tebibadde byangu ngaawo manyi ababbi kati nkole ntya ono kaboona nga bwabadde byonna obukuumi bwabaddeko atasaana kusugwabo kintu kyonna kati ng'amuzza ebbali nga baako kyamuwaayo munnange kati nina omufune ng'ejje mujjako akaviiri oba enviiri oba akawuzi baasi ndyuke ntwale muloge ndyuke bamunyweze anveeko bamuzeeyo bamugeye basobola omuzaayo kati operation kukuulako jini kagoye kati ateredde mukyala asituka amutereze byonna oba obwedda ali ku kyo omukyala teyabuuza nnyo waliwo abakyala atabuuza mwami kiki abaddeko abadde ku ki operation kutaasa maka kani nga mugato eyongereyo leeta kambikwate tofayo munange ja kubikwata bagenda negwe togwako bizibu so kukwate bino nfunyemu ekyekangu kikikwata nfudde njagala kwetawuluza nindiramu awo njagala kwetawuluza aneeta kati akimanyi obwedda buli wagenda okwetawuluza nga gujja kati agala agubake yangu amune tugende emyanya ezo oba mulimu malogo kati ng'atandika kwetawuluza kati senga gujjira nomba mpedde mbangumazi kati omukazi naye omusajja ono buli kaseera agya kwetawuluza yalwadde bululwe kiki ate bwadde eno mpulira akuba nduulu kamukuumeko bebi kati yajja tamulabye yalowooza alingiza kiki ate tunuulira nze kati yamanya oba oli taliiyo kiki nakulinza obwedda munange neŋŋamba leero omukwano bukya tubeera omukwano manyisaba omukwano gw'omukimwanyi guno guba mulungi kati nga tamuwa akafumito engoye zikaluba asazeewo azirume n'amannyo njakuloga gwe newonookuti njakuloga anene nange mpulira nkwalira akafuba ekabuguma ak'omubimwanyi kati akafuba k'omubimwanyi kabugumye omukyala n'anyweza nadda enviiri nga zikalubanga miguwa enviiri zirume bulumi kati omukyala yeetegeka yalowooza saawa yakubonereza ono naye ngadda ku musipi asumulula alo musipi wagusibye otya alowooza ono ali nange anoonya wakunyula awanguwa namu onkoze ekiraavu kyeyo bagiyita yakakwagulo eyo laavu bagiyita yaki eyo laavu gye bayita ey'olukongola amukongodde bannange tonfuukire emmanya abadde amufuukidde emmanya akafunye ate ak'okunkoto kaluma sole mbadde nkujjako ndowoozezza oba kikakwatidde nga beeyongerayo mukazi we gwe yakunyuula mukazi we gwe yakunyuula kati omukwano mulungi gubaamu okwongola naye n'omusajja akongola munne ng'enkoko naye abaako ekizibu oyo akumanya obwenkanidde awo nga beeyongerayo mumanyiza gwamanyiza siye mutuufu kumbe guno gulaba
kale wagamba kankulabe naba tuddayo Kampala ulira ngenda nagenda nkulezi amwebaza byonna amusuubiza omukwano kuba kati amanya atuusa awasemba yadde sinalya kanamuga kankusitule namu kwata wano enjovu teremererwa amasanga gaayo janku bebi bannange ulijo kale mpulira nga nzitowa era siggwawewuka naye jankuweeke kuba ensawo ku mugongo ewewuka laavu batuukiddewa tomenya ndaba ozitowa onnazitowa kumba okkaaba ayagala naye munange omuntu asiga omukwano era ayagala agukungule gwe constituent kati nga tamuleeta wano byakwetuuza omanyi kyembadde nkola awo ulira omanyi kyembadde nkola ulira kakati nga njagala onindire wano ekyokumusitula adamu ganinde akaawo amusitudde amuleeta atera awumulira awo kati nze lekankuguli kanzije sembega njagala kati nkutwalire ddala mpaka ewamu njagala nsooka enterezeemu katono ngenda kutuusa wamwe nga nkuweesa step naye tulina kutambulira step ku step kati stop esooka yeeyo njagala ngende nsooka embege bulungi ndabe eddala oba gye tugenda weewo kati njagala mmanye okuvaano tuuka muwabulayo kyenkanaki kensooke ngende nkibege nkimanye jabo agenda kubega then amugye wano amusitule ng'amanye obuwanvu obubulayo muziwenyi biwulikiranga ebyamazima n'ebulimba bwennyini obuliko deraama nti mulo ono kapuuli mugezi weetegereze ekintu kino nage tugenda kitereeza gwe tula butuuzi wano yamukunyudde oluviiri yamukunyudde enkoto ate obwongo gye busiza kaata wano nzizeemu amaanyi kati amaanyi gamuzeemu n'atambula nga tamineta tuyo atambula nga roboti kati n'agaziwawo amegaziwawuko nga taleeta nviiri tojjamu nga totugende tugende yitawo ku muti we baziika bano oleese bulungi nga bajja ogabattukana ki mu kutereeza bino ebyokola saagala agabattukana sambwa gujja gwa mu kafuba kati engatto zijjiremu awo ono bamulese mu maka g'abandi bannyini bo bajja ebali situmanyi nga tajja kwebaka mwawo nga tagenda kwebaka mu wano weetegereze tugenda maaso ayasamirira bamugaatoda mutu asamira naye gwe mbikulekero byetereze alaba obudde bulwawo taagala kunoonya mboozi ndala yakulimbamu mukyala firimu yino ab'omu nnyanja munna nga tatandika okubayita bajjajja ab'omu nnyanja ab'omu ttale ku nsozi mu migga ne mu bikko anange bajjajja ne bajja bamusse n'omukazi bamuleeta tumulina bamusenye ne bamutoniya omukazi bamutoniya mpaka mu ttaka bano balala tavuddeemu kovu bamugyeemu ekovu kati ekiriwo wuliriza ng'amugateeka mu kibbo ate kikwatako kyokka abadde amwagala bitya nze mukazi wange njagala aterere kumba amusibye ekovu liri erivuddemu
bibyo ebigambo bino fukamira wonna osita mulinga lugojame kumuzawa tonumba mukazi gwe wano wenkutadde lekera okunumba gumira bakusibira toddamu n'otulumba ate luno olufungo lwetukugalidde bannange Kapuli azise eki mukazi kigwasigaza baddage osokulogera kwetika ekibbo kati nga mugamba weetikka ekibbo kino okyetikke bulungi okireke mumasa njagala okiwumulize mu masaŋŋanzira ate wookitadde toliddamu okuyitirawo weetika ekibbo ekyo okiwummuze mu masaŋŋanzira ngambye kwetikka okukyetikkula weetikkulire masaŋŋanzira naye siiswala abantu okundaba n'ekibbo aloga taswala era bw'oba oswala ologa omanya togenda funa kyoyagala owuli masaŋŋanzira wabaawo abantu bangi bandaba nva kuloga tokisuula sajja tebeetikka kibbo tokyetikkula nga tonnasanga masaŋŋanzira ye go ŋŋenda gajjawo ate waliwo gakumpi awatayitirwa bantu tokisuula ŋambe tokisuula kiteeke mu masaŋŋanzira wootakiteeka mu masaŋŋanzira gwamanyi olida okuswala kwennyini bannengati omusajja omukulu nsibye netaayi ntandikugenda mu masaŋŋanzira abaali badde kuswaza buswaza baddayi obuto obukulu baswazeswaze araddayi ekibbo tekiri bakijjeeko nga tanatuuka namu masaŋŋanzira kino ekibbo tekiriimu ndaba nakirimu kati omukazi mugamba atya nti ate neetisa ebibbo bwandaba anampita ki anaagaana jjawa bajjajja nammwe mubeereemu ekibbo nga yakijje ku mutwe kino ekibbo bajjajja nammwe mutegeera tuli bazzukulu ba mulembe guno tetusumbuuka nanye era kintu kiikyo zawemba kitadde kuba naawe mubaleewo ng'amasaŋŋanzira wadde si masaŋŋanzira nze nga tumya amasaŋŋanzira kati muli masaŋŋanzira obadda kye munoonya abatadde masaŋŋanzira oba abatadde mu kava nze ndaba nga baatadde mu kava olwateekawo ekibbo osenge enyuma musajja mukulu adda musanyufu nnyo kikopo era kiri alaga akimaze yalese omukyala abaawano no balayika bakomyewo omukazi alazeewa kumbe mukazi ogwe yakimye era gwe bakatidde bamukatidde ayagala omukanga nga alowoozezza amwekwese ayogedde olulimi lwayo lwonna lwonna olw'omuzannyo ng'abali mu mukwano we baba Kapuli ameponyoka emitawana gimekuja Kapuli ameenda ng'ang'ala agenda okuba essimu y'omukyala nga teriiko yagenze naye mu nsi y'amajini ali mu nsi y'amajini essimu eraga teriiko jini ly'ekibuga aba kinakugambye kati olaba obwedda nveeri bwanveeri obwedda yabyenkola efirimu egenda maaso kola bwabanga yanzija eri okundeeta efirimu egenda maaso mitawaana gyennyini entawu apaana gitwale apaana ng'akwata nsawo namulabye mukazi bamubbye yalabika yakomyewo ku kyalo okufuna babbaabe be yaleka bulijjo andingisa mutima alimba wakati ng'akunkumuka ngadda ku bbala ebbugu mulimuyinziza n'akatayi akajjeemu aba agenda sebo odduka oyagala kundeka sebo ndeka mbadde wendi mbadde nkyakunoonya toyina byonoonya ebigambo byosate oluyi ono mulala ate wampi mukambwe nnyo sebo tomanyi ndagano gye twakola ndi omulala wulira tokiddangamu olina kubeera nange awo tugende basi ino kimali eno gye bayita laavu y'engwala yangu wa Kapulu gimewunyaka
Mwejia kumala jola. Kapulu ntomanyira ndeka mu bulesi. Kapulu agenze, Kapulu ameyenderesa, Kapulu amebwaka, Kapulu aduka. Kapulu agudde kuchocha olagawa. Onsinga emisinde mbadde nkunonya. Obadde oli wano mbadde nkunonya. Kati tugenda mukwano. Kati tugende kuba mbadde era ngambo bobeera wa. Nengambo kuba tudawa. Kapulu akkiriza. Lete empale eno gye bayita Jake. Kapulu ali ku Jake. Oyina okuwasa omukazi ng'osose kumutegeera. Bino bye bimala gadumaaduma n'ogwa ku muntu. Kapulu yagwa ku kyonziira, yagwa ku kyeneena. Sono ne firimu yaffe era kali mulituse ku ntandikwa y'enkomerero. Yo bwe tubeera bisse. Tubaagala nnyo mwenna abatulagira mu bina Uganda abankuumire.